Tuwali anko genda. Babu abiri mutano kaza sote wakali mkira atano. Ni muko? Munyagaze ebyo nabigera kuno. Ani agendera kuno? Niko tugeragera nawe bansaniremu tusabuni kati tugenda si bingi just kugira mu kati mwe mu balance n'abantu mwe bagabe mu ngo ebino bwe bitambulira no ebirabira bigero leta bitu niko bilete tugenda wali mu motoka ya Edward. Ondeta. Sabo jawoni yeko. Sasa ndio lazima gasemba yo ngena mkuwa neka tutakapanga waweza kutumia simbola. Sasa jambo ngena mkuwa. Zagenda okulembera ekyabalo luno Dania sobola okulaba nga tugenda mbakadde baffe kolo gwe tugenda kuba kukyala saagala tugenda kubeera na bigambo bisukka ku kukyala Hassan twagala asale ensawo twagala akolera eddala ekyo kyennyini ekimusuula ne banyabo tugenda kutambulira wamu tugenda kutambulira mu ntambula zino eziri wano tugende ensangi tugenda okutambulira tudde ekatereke naye baŋŋambye eno oluguudo olungi tujja wano ffenna tugwe ensanje ate wali tukakolas katono nnyo nga tuweta tugenda ekatereke tuleme kuyita ate no mujjaamu waliwo gwekubiddeko ono munanga amaze wayise fena bwe kutyo mu bantu abakuŋŋaanye wano tuli ffenna tulinamu abooluganda tulinamu taata tulinamu senga n'emimikwano so guli naye era ebisigadde bira tugenda kusigala nga ffenna tuli bafumbe ffenna kati ngenda kusaba taata ndabyeko nebaza Katonda mwenna abaleese njagala tukulembere mu kyetugendamu Katonda akitwalwisi ajjewo okutegeera kwaffe ye Katonda ayimirire akole kyetwetaaga ate kiggwe nga kirungi kama atukulembere senga nga tanaba kujja katono nnyo kembadde neerabiddeyo ate nga nakategeddeko nga sinaba kujja wano mu nteekateeka y'omukolo waliwo ebimu n'otukkiriza tugende ku mutala gwe tulina okubeerako ekyamazima kitange benazze nabo singa engalo tezibaluma baali badde nga bakussa engalo kyova olaba musajja wa kabaka nakulabe bwetyo nasazeewo ebisigadde byonna wewaawo Kyagulanyi yaba bimala kuba akazindalo koyina nakuweereddeko akamansigira akamyu nategeddeko akatonotono bwe nategeerako akatonotono nti tudde kuno naate ku budde buno ne mugamba nti ne Saala abeewo kiziyiza kya ggala ekyo ekigaana kaakati munnange mbadde nkusaba nti Saala abeere eno kati ate bakwasula okutuuka mu bwangu bwangu n'abantu abayise nabinoonya ne basooka batuuka ewa namba 4124 olwo lulimi Luzungu n'olwekyo bamala okutuukayo ekyamazima kitange kuno kulabula abantu dadi mumbeera efaanana bwetyo nze ngenda kubagamba bugambye abaana bange bano benatambudde nabo nti abaana ba ddadi abo bafa ekigambo kimu LC love and care kale nomubalage ku care akola ng'amazima amatuufu nange mpitirako mu kika ekyabengo keno mu kika ekyaffe gye tuli tetutuuma namasinga abengo bwe batuuma namasinga n'olwekyo asinga munnaye atwala
Ekyamazima Dadi mu mbeera efaanana bw'ekyo. Chigana bakyala bagenda kubuuza ku bassebo kuba bali awo bassebo waawo ekirungi kyensinga okwekasa kiri kimu Buddu ogimanyi Buddu etutte ebikopo ebyamasaza ne Busiro luyagitwalako ebikopo Katikkiro yakigaba ekyo kyamagero nnyo eri bokisa abasajja si yakigaba naye basigala bewana twatwala ekikopo ani yakigaba kuba omuziki balinga bakwata bannawe mu ngalo era ekyamazima mu mbeera efaanana bw'ekyo okwongera okubeera nga tussa ekitiibwa mu baana ba Dadi kansabe munnange baganda bange be nayise nabo omwakube ku vvi awo abadde ne bakuba ku vvi kitegeeza n'abooludda luli bagenda kubeera nga nabo balaga ekitiibwa n'obukakkamu ate munnange omwami wakukubira ku vvi ate bw'okola otya anti nakamwenyumwenyu bwamwenye nnyo ekivaamu liba kanyo engalo ziriwa siziwulira bannange nga biteeka ekitiibwa Katonda mugulu neyanze nnyo nayanzege basajja mmwe nayambadde enkofiira yange yennyini eri yennyene obadde ki omanye enkofiira eyo anti nze kyempisiza olwaleero njagala nkulaga kikoze ekintu ekyo eyo enkofiira yaffe kale Dadi oyo si oli Kalau omutima munafu wondo tosala nawatalito kunacho tosala presidenye baba olibala bendera ya kalungi nakiwanise kirabika nasala kululira ngewakabaka muhatali yakalamira angabana jajja yakalanya toyanze nnyo toyanzeke bano abaana ab'obulenzi obalaba amazima aga Katonda mugulu okufira mu kitooke kyangu nyanga n'obukwa butonyera n'awuddumulasi musajja mukulu alina emyaka 6 kubanga Dadi mbadde nandise okulaba mwannyinazi nga gyagenza okuteeka layini mwana wa ssomero amazima amatuufu nawo muno bweri envuli bayita ndiizi libalikuzirwa ku lwabumpi era kandiizi kawooma nnyo lwabumpi akati buli mwana mulenzi ali awo alondemu amusandira agambe nti ono nange kasaba atuddewo wano nange kanzizeewo
kati dijja kuba oluyimba bakyuke bantunuulire babulire ekiddako mwatunuulire nenamanye eyo maaso gyekola nze ne sitafu nekonako ng'omutima guwaddegwe bingi switi byekuwadde ng'ebiroto byelota buli kirooto ekyesa kyonna kiwaddegwe sikyali kitegeja ku nyanja nafuna wenekwatanae omuyaga gw'ennyanja wanenyo gubadde kutala kimana yamanye entegeka zaffe sajja nakakasibwa nti ndi basajja teweewuunya nti lwaki tatuula n'olwekyo nga nkyali wano nkyasamba ngenda kuyitirako essingo ewa ssenga oli ssenga eyasenga essingo n'atunda ettaka mu bwenkanya n'agawana n'ebennyina kati n'olwekyo teweeraliikirira nnyo ne weebuuza kyekiddako aga katonda muggulu kasita akasengejja kabaawo kiba kiwedde